Nasoma P5 myaka 18. Abavunaanyizibwa ku kugema abaana obulwadde bwa mulalama n'olukusensa empigi basibiddwa abaana boogemebwa baze mu bungi okusinga ku nnaku ezasukka nga mu baana mulimu abaana abakulu abaweza n'emyaka 15 abavudde ku masomero ne bajja okugemwa. Ekimu ku bifo ekisinze okuyiwamu abaana abakulu ye Mutuba gw'omu kibuga eky'empigi nga bano abayizi okuva mu ssomero St. Kizito wamu n'abampigi meya bakkira abajja omusolosoli nga bategeeza nga bebaze okugemwa polio ne Moses era Bukedde TV eyogeddeko nabo. Emyaka 48 Nsomera ku meya. Nze kola ki? Kungema measles. Nze kungema polio. Nene emyaka emeka? N'emyaka 13. Osoma piki? P4. Newankubadde okugema kubadde kw'abaana abali wansi w'emyaka 5 abaso bagenze mu maaso n'okugema abaana bano abadde abakulu era waliwo n'abantu abakulu abadde balese abaana okubagema abemulugunyiza nti nabo batawanyisibwa obulwadde obw'olukusense basaba gavumenti eteekewo okugema kw'ekikungo okuddako nga kw'abantu bakulu era nga abasawo boogedde okusomozebwa kwe basanze mu mulimu guno ogumaze ennaku 3. Naddala measles kubanga kati n'abakulu abalumira ddala ate bw'akwata omuntu omukulu amukosezza ddala bubi nnyo. Measles enkulu n'ento obutono n'obunene byonna biruma. Polio etatuluma nnyo naye obwo ne bagamba wayiye measles manya sirimu. Kubanga bagezezzaako nnyo okuleeta abaana baabwe okubagema kyensuubira nti kyonna nti abaana bonna babaleese bonna babagemesezza. Ate okuvaako ekirinya mu Kira Town Council abazadde abaleese abaana baabwe okubagema ku ddwaliro lya Kirinya Health Center 2 ne ku Church of Uganda basubidde basanze ng'empisa ezigema ziweddewo ku lunaku olwokusatu era ne basaba gavumenti eyongezeeyo ennaku ez'okugema. Singa we tukeera ku makya twagedde abaana baffe tewali tebaalidde ne tukeera ne tusiiba wano kyokka ate ne bamala ne batugamba tewali mpiso kati batuwa batya eddagala erimala ng'ate empiso temala. Abazadde bategeeza nti basibye mu nnyiriri kyokka nga tewali kikolebwa okuyamba abaana baabwe okugemebwa. Ate okuddawo ku ddwaliro ekibuli okugema kujjumbiddwa era abazadde bazze mu bungi n'okusingira ennaku ezasoose nga omusawo akulembedde omulimu guno Sister Juliet Walusimbi bw'annyonnyola. Abakyala bajjumbidde okugemesa abaana era tubasaba bwongera okujja n'okwongerako nga bulijjo bwe tubadde tugema rutiini kino si kyekimala. Wabula okwawukanako n'ebifo ebirala ekisigu ku ddwaliro lya KCCA abazadde bato ne bakoowa olw'abagemesa okulwawo okutandika okukakala by'ogwabe nga mu kiseera kye kimu ab'okukasanvu Yokane Namungo Bakira ssentebe waabwe yabayita ku kizinalo kyokka nga obwedde abazadde bato ne bakoowa era awagemebwa tusanzeewo omuzadde omu. Abazadde baleese abaana weewaawo abamu tebabaleese tebategeezebwa mu budde. Nennansana abazadde babukeereza nkokolo okutwala abaana be okubagemesa nga bwe lubadde olunaku olusembayo. Omusawo Nantale Kiza yeebazizza abazadde abajjumbidde okugema kuno wabula n'abategeeza nk'okugema okwa bulijjo bwe kugenda okusigalawo. Tukijjumbidde nnyo kuba kati ennaku zino waliyo epidemiki ya measles. Tulabye abaana bangi nnyo wano ku ground n'obwana obw'emyezi 3 bulwadde measles. Okuvaako ekamu kya bitundu abadde okugema nga muno mulimu Mawanda Road Primary School, Kamu kya Christian Caring Community ne KCCA Primary School abakuliramu okugema bategeeza nti abazadde bajjumbidde nnyo okugemesa abaana omulundi guno. Tufunye abantu bangi nnyo ddala okusinziira ku mirundi gyonna gye tubadde tukola. Bukedde TV etuuseko ne mukono ng'era okugema ku lunaku olusembayo okujjumbira obutafaanako n'okugema okuzze kubaawo. Mu bifo ebimu Bukedde TV mwetuuseko ng'okugema kuno okukomekezebwa okuli Mukono Health Center 4 abazadde baali bakyali mu nyiringa n'abalala bakyayiwa mu bifo bino. Ne Kayunga nayo bajjumbidde okugema ku lunaku olusembayo ng'era abazadde bangi beeyiwa mu bifo bino. Abasawo abakoze omulimu guno mu bifo eby'enjawulo e Kayunga bategeeza nti ku mulundi guno wabadde okukunga abantu okumala era bazze mu bonje. Okutegeera nti bajjumbidde nnyo okugema n'abaami balese abaana ne bamaama abatasobodde kujja basindisa abakoze eki abaana.